NBS Media. Chadachi nalima wagonda mala na nyuka. Samson Kasumba sibudde NBS. Ababaka bavuganya gavumenti leero basizza kimunga nkuyege. Ne bagenda mu kkooti okulaba nga bayimbula Dori Nyanjula n'ababaka ba FDC abalala. Kyagulanyi Robert Sentamu ayogeddeko eri eggwanga. N'alabula engeri General Museveni gy'asaasaanyamu ensimbi y'omuwoomusolo. President Museveni ayogedde ku peneti ne mwanyi ng'abadde ayogerako eri eggwanga babaka bavuganya gavumenti tebalabiseeyo. Emmotoka kapyata eya sipiika n'omumyuka we emukuze etuuse. Amanya muziki wa Alhaji Abdunuru Mnyami Shafik Luwanga. Eno ye Fik Media. Tubeebaza okubeerako okusubscribing, okusharing, okulayikinga muno commentinga. Mukola ky'amaanyi nnyo ddala. Koti ya LDC Chadachi eyimbudde bana FDC abakyala 6 abakwatibwa nga bawakanye ebbeeyi y'ebintu eyali yeekanamye wamu n'okusibwa kwa Dr. Kanukiza Besigye tebuvuddeko. Bano omuli omumyuka wa Lord Mayor Doreen Nyanjula, MP Adeke Anna, Wakuru Madanda, Nanyonjo Susan, Miriam Kizito wamu ne Among Alice. Bano nga bakulembeddwamu bannamateeka baabwe omuli omulodi wa Kampala Saalongo Erias Lukwago basobodde okuyimbulwa era bwe batyo ne bayimbulwa kakalu ka kkooti akakakadde kamu kokka. Era bwe batyo wenjogera kati balya butaala nga bulago bwa nkoko obutasibwa mu muguwa. Y'omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu abangi bamanyi nga Bobi Wine abadde ku mukutu gwe ogwa Facebook bw'atyo n'alabula bannayuganda nga ssente z'omusolo wezikozesebwa obubi oba mu bukyamu. Ono agambye nti ye bw'ajja mu buyinza yeetaaga akatabalika kamu kokka okusobola okutereeza eggwanga lino. Naye we twogerera omwaka guno gwokka ye Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yakakozesa obuwumbi 971 mu miliyoni 5.4 okusobola okulaba nga yeebeezaawo ne famire ye mu mwaka guno gwokka ogutannaweza na myezi 7. Agambye nti kino kitegeeza nti kyezimu ku ssente ezakasinga okuba nga zikozesebwa bukyangansi n'ebaawo ddala nga azikozesa mukulembeze w'eggwanga. Ebyo ebigambo byogedda Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omukulembeze w'eggwanga lino Uganda Yoweri Kaguta Habura Museveni avuddeyo n'ayogerako eri eggwanga mu State of the Nation Address bw'atyo eyibadde kololo. Bw'atyo avuddeyo n'abeera nga agamba nga bwe yasinkana musiga nsimbi Penet era bw'atyo n'asobola okuba nga amubuuliramu engeri gy'ayagala okulaba nga bizinesi y'emmwanyi etambulamu. Akakasiza nti Penet ekyamazima ebyemmwanyi yali talina kyabimanyiiko naye n'avaayo n'amubuulira nga bwe balina bamusiga nsimbi abajja okuba nga ate bateekamu ensimbi eggwanga likulaakulane. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yeewuunyizza nnyo abagobaganya Penet nti tebaagaliza ggwanga lyabwe kulaakulana. Okusinziira ku program The Earthquake obunkenke ebeera ku Fik Media buli Lwamukaaga, abateesa ab'enjawulo baavaayo ne bagamba nga Penet bw'atalina wadde so ng'enjogera y'ensanje zino. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni avuddeyo n'abeera ng'agamba nti Penet bamuleke asobole oleeta bamusiga nsimbi ate bakulaakulanye eggwanga lino Uganda. Munnamawulire omugundiivu abantu gwe baakyawa okwagala era ng'ate bamuwagala nnyo mu ngeri gy'asomamu amawulire Chadachi ayabulidde NBS era bw'atyo n'asobola okubeera nga asiibula. Kino kyalabiddwako ku bbalaza oluvannyuma lwa Joel Kamadi okusoma amawulire nga bwamusiima. Ate ye Samson Kasumba yalabiddwako ng'agamba nti buli kimu kibeera n'entandikwa wamu n'enkomerero. Leero abeera Samson Kasumba nga yali ku platform ate nkya n'abeera Joel Kamadi era bw'atyo n'ayagaliza Joel olugendo olulungi. Bino yabyogedde ali mu mmotoka ye addaka era nga bw'atyo Joel Kamadi bw'ali ku mpewo bw'aweereza omukama akonkoomere. Sigadde nze muziki wa Alhaji Abdunuru Mnyami Shafik Luwanga, ebyo n'ebirala tujja biraba olunaku olw'enkya.